ebyo nga tubitadde ku bbali mu mipiira gy'ebika by'Abaganda, minisita w'emizannyo n'okwewumuza mu Buganda omujja Oweekitiibwa Robert Sserwanga akakasiza nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'asiimye okuggalawo emipiira gy'ebika bya Buganda ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Ntwala omukisa guno bassebo ne bannyabo abantu ba Buganda mwenna okubategeeza nti empaka z'akamalirizo zijja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 lujja kuba lwa 6 ate era omulundi guno Ssemunywa asiimye abe naffe ku mupiira ogwo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno tugenda kubeera ku kisaawe ewankulukuku era nga emiryango olw'okuba munnange Ssemunywa waali gijja kuggulwawo ku ssaawa 2 ez'okumakya. Empaka z'okubaka ekika ky'Engeye nga bano bannantameggwa bakutunka n'ennyonyi nnyange so nga mu kulwanira ebifo ekika ky'Enkima kijja kutunka n'Emmamba okulonda akakwata ekyokusatu. Tetujja kutambula ffekka ng'olukiiko olutesitesi wabula tujja kutambula n'abantu mwenna kubanga ffenna tujja kukolera wamu tuwe ekitiibwa enteekateeka eno. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti omupiira guno tugusambye okuva Ssaabasajja lwe yaguggulawo mu Meeyi w'omwaka guno okutuusa olunaku lwa leero we tutuuse Mukama waffe abategeezezza. Naye njagala okwebaza bamanagers abatwala emizannyo mu bika byaffe n'abatendesi wamu n'abazannyi olw'omutindo ogwoleseddwa. Omulundi guno mutukoze bulungi nnyo kubanga ekyamazima kiri nti omupiira gw'ebika gubadde ku mutindo gwa waggulu nnyo. Njagala okwebaza bannamawulire nti omuliro mutandise okukumamu era guwulirwa. Mwongere okukuma omuliro ogwo paka lwe tunaggusa olugendo luno. Omupiira guli ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo ng'ekika ky'omutima omusajji kitunka n'embogo so nga ayitawo ku kika ky'ensenene n'engeye bakutunka n'ekika eky'engonge. Zino z'empaka ez'omulundi ogw'49 nga bazzukulu ba Luwomwa ab'Endiga be basembayo okuwangula omupiira ogw'ebigere so nga bazzukulu ba Kasujja ab'Engeye be bawangula ez'okubaka. Abel Kitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunnyo.